Jo waliwo yankubidde essimu naŋŋamba nti awo mu kkubo erigenda mu Kizungu poliisi yadde eri mu kwenyola n'abawagizi ba Alien Skin. Kigambibwa mbu waliwo yabadde akoze mobilization n'ayita abawagizi ba Alien Skin bagende ku kkooti mbu babanje omuntu waabwe. Era poliisi yenyodde n'abantu abo era waliwo ne be baakutte. N'amasasi mu bbanga gaakubiddwako emakindi awo. Kati leeta akajaganoza ne kakendeera naye ndowooza bino bagenda okubikola nga bategedde nti waliwo enteekateeka y'okuleeta Alien Skin naye nga tebatamanyi bw'aleetebwa ku poliisi e Katwe agenda kukola statement oba fayiro eri ready aleetebwe ku kkooti. Usually ennaku zino enkola ya kkooti omuntu agenda okujja ku poliisi awo nga buli kimu kiwedde nga n'okunoonyereza kuwedde. Bakuyita buyisa ate oluusi nga tebagambye nakugamba. Bakutwala mu kkooti ng'omala ogenda wa eruzira. Kati ndowooza kye kyabadde ekirowoozo. Nabe nakubiddeko awo ku masimu. Era mbu ne baŋŋamba nti ekyo kye nkugambye kyabadde kikoze eki bwe kiri. Mbu ne babaako nabo gwe bakola ttiimu mbu. Kaakati ag'omu nkubu Alien Skin atebuka olukwe olw'abaagala omukwata olwasoose okulukibwa byebiri byowulira nti poliisi ezinzeeko amaka ge. Kaakati bwagwa mu lukwe abuuka ekikomera nga bamuweereza engatto ng'agenda kuba akasimu yabuuka ekikomera n'agamba omwana ampeereza engatto kwageza engatto n'entosa zibuukira mu kikomera. Bwagwa ng'adduka agenda paka woono. Era abantu bonna be bamu. Kaakati ng'amugamba mukama wange olina wano ka boys quarter embeere wange kyendese emakinde kitokota. Era mbu ng'agamba mutabani we tuvayo bali mu myaka gyekiri vaayo anka agira yebakakaawo ate mutabani nga bamuteekawo ngaddayo mu nnyumba. Ngaddayo mu mateeka ga ssaawa 2 olina obbanga oyingidde wano kuba ekifulumya abaana mu boys quarter. Koona mateeka ga ssaawa 2 olina obba otudde wano. Mbu kati abadde mu boys quarter y'ono okumala ebbanga. Naye ng'obuzibu nti ono abadde alwanagana n'ono wakibigamba because birimu emiggo n'ono. Otyo kaakati ono n'ayogerezeganya n'ono era ono mbu ye yamukwasizza poliisi teyeereese. Ate bana babiri babadde n'entalo. Anti ono babadde n'entalo za ssente. Naye ne bakizuula nti basigala nga beekuba ono agenda maliriza afuusa obisubi. Kyokka ate era nga yensonga lwaki balina okufuna ku ssente. Kati bagamba katusse entalo zaffe emabbali tusooke tumaliriza ono tutaase ono. Tuyinza naffe obutafunamu. Tuyinza omazina tetunafunamu. Kubanga emikisa mingi nkiraka bajeti z'abayimbi ebajeti ezo zaka zaali zifunyemu obuzibu. Naye amaanyi gaaliye nina ebyasobodde okukolako. Mulina yalina emikisa gy'okujja bajeti y'abaki. Kakati okusinziira ku biriwo yaleeteddwa n'akola statement poliisi n'emala n'emuwa bbeeyi. Kubuulireko essaawa yonna abantu bafuna bakitaabwe abatali baabwe. Kategedde bulungi. So naye omusango ogumuvunaanwa ye mwana oli agambibwa okubanga yali kitundutundu yali dansa amanyiddwa nga Wilfred Wamanya. Nga gemanya g'amatuufu. Gemanya g'amatuufu gwe mumanyi nga top dancer. Oba ontegeera. So kati awo tukola ki? Wetuli bino ebintu omuntu anaafuna justice. Era poliisi yatutegeezezza nti ali eno okukola statement abantu bano banoonyezebwa era nze mbakakasa mmwe mukwatibwako muwedde mwandidduse. Abantu bano w'obalabako kuba bukubi ki nduulu. Kuliko Komanda Mudogo real name lyaterekeddwa. Ibrahim Mukibi alias Ibrakabadia ne Isima Mijagulo era nga bano bagamba nti nno be bakwasaganya omulimu gw'okukuba omwana oli. Gw'okukuba omuki? Omanyi kati ebyo tugamba abavubuka
Nibane tuli mukulwana kutereza nsi ku bintu ebinene naye waliwo bino byolaba nti bitono byangu bya kusolvinga mu budde naye nabyo biri awo bwe bityo. So kadate olaba bano bo bakwatwako tebagenda kuwafuna bbiiro ezimbabuulira abo mama ina tebasobola oba ntegedde okujjako. So awo ensonga bwekola ki kakati tugenda tewali kintu kibi kubanga omuntu bwati golaba nti talina kyasobola kuba kyali mu ggwanga naye ng'akumazeeko emirembe nga n'okumwogerako ogamba we mwogerako ne bankuba naalopawa ne bantuusaako obuzibu naalopawa ebyo byebyali ni bannaaye. So we are yet to find out naye nga kyekisinga obukulu tiimu yali eri balina sayidi eyaabwe egamba nti bossi bali emabega okukola ki okuba omwana oli okutuuka naye bw'olaba tiimu eno nga bakwataganye kubanga ate agambibwa okutta agambibwa bano abali gwe basongamu nti yeyatta ate mbw ali mu tiimu eno kakati awo wandi bwatudde bwatuzi bbingonyizi ga *238 *10# okusobola okubeera nga ate nkuwa emitwalo 20 nambozi kyangu